mwebase mwa abatamanyi luzungu mugamba nanti mbu Snapchat mbu y'abantu bamanyi luzungu badiyale tuli eyo mimi eyali omuninkini wa Pallaso ne mimi bezi n'ebitawooma kuba bali eri beerangira Pallaso amugambye obugulu bwe butono naye maama amagulu gwa magazi buli ayagala yayingira ko mimi oliawo okanya mugongo olia ku kyawa katicho ekinseseza mimi Pallaso alangira mimi buli omwamulya mbu era yeetunda mbu bizinesi ye y'amagulu mbu tekyalina nnyo makulu nnyo naye ng'ate mimi naye agamba Pallaso naawe olya ku kikyo bakazi be bakulabirira naawe okanya badiyale ekiri eri kyani kya mimi kyani kya Pallaso naye mimi ayise mukyalo oli omusudani mbu gurani mimi omusudani ajja ku aya mimi nzo oyo omusudani first of all alina ku sente alina ku myaka ate musudani baba ne bananga ka makeup oba mukalaba nayize makeup munanzirawa ababaddenga banvuma naye nga chono kyoli naye nga bottom line bantu mmwe mulekerawo okweri ebitawooma senga bibadde biwooma tebandierangidde ebyo byonna naye nze ndabira ddalanga ku luno akagoba kalayika ka Pallaso kubanga era mimi kimuyombya musuulawo okufuna mukazi alina sente zisinga mimi nga yateeka sente mu payasi basajja b'ennaku zino ne bwe weetunda omulabirire ne famire ye bw'afuna yakusingako sente atyo nange twekabireko naye nga proud side Chic naye awedde obuntu bwe tubulabye ngamba bunudozi bwe bambi bulungi teyekoze nnyo abasinga bye muteera okukola ne mutwebejjulira eminyo takikoze bunudozi bwe bulungi ebbere liyimiridde proud side Chic congratulations naawe owedde naye bw'obeera nga wazaala mbu eyenkovu gyendabye ne bakulimba mbu bakulongoosamu wanagenda balabika bakugyamu ebibumba